Natela nkubuzako mukwano gwange wasizotya gwe mukwano gwange yekumite ku Project Media TV webale nnyo webalire ddala ate gwe atanaba ku subscribinga nkusabye okikole mu bunnambiro tusobole okutusaka mawulire gaffe agabeera gakagwawo wano ku Project Media TV mukwano gwange gwe eyekumite e Dubai, Qatar, Saudi Arabia yonna gy'oli nkubuzako webale nnyo kwekumira ku Project Media TV kakati nabasuubiza nti amawulire gengenda okujja nago ngenda kuba nga nyongera natera okubaleetera ku nsonga egambibwa nti omubaka waffe Segirinya Muhammad yandibanga ayina akawuka akaleetebwa mukenenya mikwano gyange kyenavuddeyo ne mbagamba nti ku nsonga eno ngenda kuvaayo nkwongere amawulire agasinga mu sources ez'enjawulo kakati nkuleetedde omu ku bloggers amanyikiddwa nga kojja omugezi avuddeyo n'ategeeza nti bagezezaako okutuukirira personal doctor wa omubaka Segirinya Muhammad alabike nti afuna omusaayi ate omulala ogw'omuntu yenna agambibwa okubanga mulwadde w'akakawuka akaleeta mukenenya asobole okulabika nti amukuba omusaayi ogwo basobole okulabika nti bajingirira okulabika nti bamupaatikako okubanga nti alina akawuka akaleeta mukenenya oluvannyuma lw'okulabika nti embeera ye si nnungi yakubibwa bubi nnyo mu kkomera ekigere kye kati saa zino kyavunda n'ekirala kigenda mu maaso n'okulabika nti kivunda bagezaako okulabika nti batondawo embeera ey'okulabika nti bakirizisa eggwanga lino bakirizisa bannayuganda nti omubaka waffe Segirinya mulwadde naye mikwano gyange ate yekojja avuddeyo nakakasa ensonga eno nagamba nti bagezezaako okulabika nti batuukirira omusawo asobole okulabika nti akola ekyo ekitali kituufu mikwano gyange era agenze mu maaso n'ategeeza nti omusawo ono abuziddwawo yaggyeko amasimu ge ate era ne addresses ze zonna ez'enjawulo yaziblokinze nga abantu bagezaako okulabika nti bafuba okulaba nti abaako ekintu kyonna kyakola afune omusaayi gw'omuntu yenna omulwadde alina akawuka kano amukube omusaayi guno naye mikwano gyange kyannaku nnyo okulaba nti bino byonna bigenda mu ggwanga lyettu Uganda nga bituukibwako ku mubaka waffe gwe tumanyidde ddala obulungi nti ebintu bino ebisinga biteeberezebwa buteebereza tebannakakasa ki kituufu bateebereza buteebereza kyovula bagenda mu maaso n'okulabika nti bakola ebintu ebibi ennyo mukwano gwange gwasobola okubaako kyogera ku nsonga eno nyaniriza endowooza yo gwe wenna asobola okubaako kyogamba abaako kyoyogera commentinga likinga wenna gy'oli osobola kugenda mu maaso n'obaako kyogera kubanga naawe oli munnayuganda olina eddembe mikwano gyange katuveeyo tusituke tulanirire omubaka waffe amanyikiddwa nga Segirinya Muhammad twongere okumusabira gwe wenna asobola okusaala bannaye musaale asobola okusaba munnange saba agenda mu maaso saba tusabire omubaka waffe amawulire agasingawo aga entertainment oba aga sports ogenda gasanga ku projectmedia.com mukwano gwange tovaawo nkomawo ngenda batuusaako amawulire agakwata ku nsonga eno katono nnyo kanzije tovaawo.